President Museveni okuta radio nezogera si democracy chichi bitu kesera nga bifuuse gagambo gabozi naye okuwuliriza ebyo ebifa ku ma radio n'obiteeka mu nkola that's the true oye democracy tunagenda okumala tunava mu kaluke kawempe nga mwerabira nti waliwo nebibamenya amagulu awo mu mwezi oguddako gwokuna yes mulaki olaba aba FDC badde baleeta candidate balese aganaga ng'obongo bwabe bwalima nti engeri gyali muyimbi anaasobola okubisanya ne Kyagulanyi kati eyo nkola ya kibogwe nnyo yakulowoleza ku lujja ku lubalaza lwo osobola kubeera mujegana bakino okwata miliyoni z'olukago ziteeke kawempe ntoyagala bwe MP ngoli wenaale miliyoni lukago ngoyagala bwe MP ekisanja kibuzayo omwaka gumu tegukyawera oliko kati omutego guba gukola jomanyi wanu ugulawundi temuyinaayo okitegeera temuyina buwagizi generation ereka wempe yabavubuka temubalina futu soja kumala kati eddembe eryo ng'ayambadde ovule myufu solution y'okukuuma eddembe si kuba muggo naye natunulidde omwana ng'ayagala okusika ku musirikale emmundu omusuubiramu ki omusirikale okuddiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Wetumaliddeko sabbiiti eno ng'ensonga zajja ati zifuuse ensonga kakiiko k'ebyokulonda abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakakubamu ebituli bagamba nti akalulu k'akawempe North kabavudde mu ngalo. Kino kiba kituwa kifaananyi ki naddala mweri abali mu kweteekateeka 2026 okulaba nga muvuganya bw'otunuulira ebigenda mu maaso olwaleero nga ab'ebyokwerinda bajjeyo amaanyi mangi naddala mu nsonga z'ebyobufuzi nalabye ejjo Essoloti ekyabaddeyo era ne bwetwogera binamuli ati akyali mu kkomera babadde bagenda maaso n'okusaba poliisi nejja n'amagye mbooko n'enyoka tiyagasi n'avuga amasasi ne gabwatuka okwekalakaasa nga kuyitirivu mu kibuga Essoloti. Bino byonna bwe bitunuulira bikuwa kifaananyi ki nga ggwe Muhammad Kasiye Sendagere nga ggwe Sawulo Kalwanga 2026? Njagala nnyo omuntu awuliriza Radio 4 akkiriziganye nange oba agaane kye mugamba ne bw'anadda mu buliri bwe n'awuliriza eddoboozi lino ajja sigala ng'amanya nti omusajja ayogedde ensonga sajja ayimba oluyimba n'agamba tuyimba bye tuyimba ne mubizalawa naye bwe mudda mu bisenge mubikola ki mubiwulira Bobi Wine yaluyimba Bobi Wine President Museveni ye mukama wange ndi wa NRM Sawulo Kalwanga omuntu agenda okwonoona eggwanga lino President Museveni damu katono damu statement nga bw'ogitandise President Museveni mukama wange ndi wa NRM omuntu agenda okwonoona eggwanga President Museveni ate nga yalituusizza we liri. President Museveni yalwana mu nsiko okutaasa bannayuganda tufune obuweero security ebeere mu ggwanga lyaffe. Yes. Ebimu ku byabatwaza mu nsiko bwe butali bwenkanya n'atulwanirira. Uganda wetuli bw'otwala Africa nga bwe tujja tutambula kizibu nnyo sanga eggwanga erina demokrasiya nga ali e Uganda mu Africa. Naye President Museveni alese eggwanga okulirekera bano abaana bafuutu soja okulidibaga mu nsonga za security. Balidibaga batya? Bwe nsanga embeera yakwatibwa ku parade yakubibwa e Kavule Mwami Kagogwe ekiri mu kutendekebwa mu bavubuka kiraga obunafu bwa gavumenti. Toyinza kusanga muntu ali mu kutendeka bavubuka bwe batyo. Toyinza kusanga muntu ali mu bayigiriza kukola buli nsonga z'amagye nga bayimba nnyimba z'amagye bakola buli kimu nga toyina license ekukkiriza. Si kitongole nti kyetongodde nti kina bwe kiyamba ku security y'eggwanga n'otandika okutandika abavubuka bw'otyo. Ne babatendeka ki? Mu mbeera mwe tutambulira gwe byolaba ng'onaasuula ennyumba y'essubi etandika okutonnya ojjojjako akasubi kamu kamu. Naye ate waliwo olugero ogamba nti akasubi akamu kava ku nnyumba tekigireetera kutonnya. Ffe tugamba ekintu kimu
nti nyini mbuzi bw'atabeerawo nyini kisibo embuzi zifa naganga. President Museveni bw'oba oyagala Uganda egende mu maaso bajjewo ekyejo abantu abali mu security agencies. Bakoze batya ekyejo? Uganda tusigale nga tumanyi nti security eyimiridde kino kye kyambalo ky'aba security abali mu eno layini. Tuli ewaffe Emityana ng'abaana b'NUP bambala bi ovulo ne bambala ennyota nga ne bwe mba muli kukuziika omulambo bagujjawo ne basindika Bishop n'agwa ku ttaka. Nesi kirabanga kecho. Bana abajjango abantu batudde. Honorable tetukonjera. Si kukonjera nkusiigira ekifaananyi kye njagala okukuwa. Omukulembeze w'NUP nga anajja mu kuziika mu kitundu. Bana abakyala bonna abatudde ebbali bonna. Bana abaana bajja babuuke. Parade eziri mu kukubibwa ziraga bunafu bwa gavumenti. Nze ngamba nnyo abantu nti President Museveni mu Africa nga bwe mumuyita nakyemalira mu NUP tannabeera nakyemalira. Eyo parade esobola okubeera awo ne musigala nga muli balamu. Osobola obikolera Rwanda ebyo. Parade yennyini emaze okukubwa naye ng'ekyabadde Congo wakirabyeko. Ne parade eno mundaba yeetegeeza ki kubanga babadde baali boozaayoza mukama waabwe kutuuka ku mazaalibwa bamuyimbira nnyimba yali surprise bandi balina mu kikole mu ngoye eza bulijjo n'essessi ezeefaanaanyiriza. Nze era mu bintu ebisinga okunnuma kwe kulaba omuntu atendekebwa bw'atyo abaana ne bamenyebwa amagulu naye ng'abavubuka tebayigga buli olukya bongera kugenda kutendekebwa mu bintu ebityo. President Museveni bw'obanga oyagala eggwanga ligende mu maaso lyewalwanirira oyinza okuleka ebikolwa ebyo ne bisigala nga bikyayinaayina. Kati oyagala akole ki? Ne muwa guidelines ne mugamba buli muntu ayambadde ka beret buli muntu ayambadde ebikoofiira ebifaanana bwe biti ebigatto bwe biti bi ovulo bwe biti tetwagala birabamu nti ye enkya ne batungisa bipya. Lwaki siigame nti president yayagala okumalawo eddembe lyaffe? Twagala tutambulire mu Uganda nga buli muntu mumativu ng'owa security tumanyi nti oyo mujaasi ono wa poliisi ono wa CDF nga tumanyi uniform ezeetongodde. Kakati oyogedde ku kyokumalako eddembe lyo. Fuutu soja akumalako atya eddembe lyo ng'ayambadde ovule myufu? Nkuwa ekyokulabirako mu kalulu k'e Kawempe. Nze nsinga okuvumirira owa poliisi yenna ng'akuba munnansi omuggo. Solution y'okukuuma eddembe si kuba muggo. Naye natunuulidde omwana ng'ayagala okusika ku musirikale emmundu. Omusuubiramu ki omusirikale okuddiza? Era gwe omuvubuka ng'oli Kawempe baakututteyo weebuuze akalulu k'e Kawempe kakwatirako wa? Abaana abaasibiddwa abali mu makomera 80% si b'e Kawempe. Abamu babatadde eggulo. Abamu baavudde Mityana. Buli mbaka baamutuma abantu be balina okuleeta mu Kawempe mpaka akalulu nga kawedde. Bakansalazi baabatuma kuba ffe babitubuulira. Ani abatuma? Bakama baabwe ku kitebe. Buli mbaka bakutumya abantu 2. Kansala oyina kuleeta 5. Bagenda kukola ate ng'obafacilitatinga babeerewo okuvayibinga akalulu k'e Kawempe mpaka nga kawedde. Bw'oba onaafuna kaadi. Honorable Kalwanga ensonga eno badde sigimanyi. Abakulu ku kitebe ky'NUP baatuma abakulembeze okuva ku mubaka ba parliament bakansala baleeta abantu. Muleeta abantu mu Kawempe. Babaleeta kukola ki? Kunoonya kalulu, kuteekawo mbeera. Njagala okuwa ekifaananyi kisookerwako nti lwe batongoza campaign z'NUP e Kavule no e Kawempe North walaba abantu abaaliwo obungi bwe baaliko. Eggulo baabaddewo bameka nga Nalukoola akuba olukuŋŋaana nga tebawera wadde 7. Abantu abali mu komera abamu ku ba Honorable Nabosa agenda okwesimbawo Emityana ali Kawempe anoonya kalulu. Abaana bano be baamenya amagulu si b'e Kawempe. Mubajjeeko endagamuntu olabe obabuuze wanoonye eki akugambe mukama waffe yatugambye tujje tukole eki tunoonye akalulu. Naye ekisinga okutuluma ekyo kikyamu kanzije bwe kibanga bituuse n'okuba nti buli mubaka wa parliament owa NUP ali ku kadi NUP baamutumya abantu ogambye 2 bakutuma abantu abasuka 20 ng'ate go ba facilitating nga obona yagala ofuna kaadi.
kakyesigalize wetuwumuliddemu nga tuli ku nsonga eya security mu nsonga y'okuba nti tulaba nnyo ebyokwerinda nga bayingidde mu nsonga y'akalulu kino nekireetawo obunkenke mu bannayuganda nga beebuuza ddala akalulu kano tugenda kukalunda tutya nga wali olengerawo w'emmundu olengerawo wa tiyagas olengerawo wa kibooko n'ebirala ebiringa ebyo kakati tutandise n'okola ebitongole bye tutolabangako nga biri mu nsonga y'okukakkanya obujagalalo n'ebirala kino kivudde ku nsonga z'oyogedde ng'omaliriza mu ddakiika emu njagala genda wa Sendagire kivudde ku nsonga z'oyogedde ez'abafuutusoja okuba nga basimba nnyiriri ne bakola paleedi ensonga kitulaba kati n'abajjaati nga bali mu kalulu njagala okusaba abavubuka b'NUP okukyusa obukulembeze kikulu era kyetaagisa naye enkyusa y'obukulembeze bino bimanye nti bw'oba tosobola kujjako muntu gw'oyagala kulwanyisa kumujja mu ntebe mwali bw'oba mugezi mwegatteko gavumenti mu nsi eno ebintu byetasobola ffe taata waffe Kalwanga yakitugamba nga Mukama muwummuze mirembe yatugamba nga tebalwanyisa gavumenti balwanyisa ki gavumenti bw'oba onaagirwanyisa ekintu kyetasobola kiri kimu kwe kusanga omuntu afudde n'emuzzaamu omukka ebisigadde byonna ebisobola bw'oba olwanyisa gavumenti oba otuusa ku levo ey'okuba ng'oli muyeekera bw'oba toli muyeekera tosobola kulwanyisa gavumenti obuyeekera bw'okola gwe ow'NUP owa FDC owa DP bwe buba bwa ku social media gavumenti gireke ndi mu kunoonya ekigambo kulwanyisa gavumenti eri mu buyinza kati abaliwo kati abavuganya balwanyisa batya gavumenti njagala ntegeere bulungi gavumenti bagirwanyisa na mmundu yokka guno omulembe gwa njawulo tuli mu digital world abaana ebigambo bye bafuluma byokka ebyobusagwa bikulaga okulwanyisa gavumenti ali mu nsiko si yekka alwana naye kino kyoli mu kukola kitegeeza bw'ofuna waazi ekukwasa emmundu ogitunuze mu gavumenti nakyo oba okisobola kati okumalawo embeera eno security organs zikyajja nezisinga zijja ati zoolaba lwakubanga we zijjira wakyamu kubanga mwe mudeeseewo buli lw'oliyagala omwana wo aliire emmere ku lubalaza ajja kukula amanyi bagiriira wa ku lubalaza kati mwabe NUP bwe muba musazeewo okukola zi parade musize ono ey'akalulu security organs zijja kujja mu kaseera ka kalulu mu mujjo zirabira fene tusaba President Museveni n'ekitongole ekya security nti buli kintu kikolebwe mu budde bwakyo omulalu bw'akuggira ejjambiya n'omulaga ejjambiya amanya mwena muli balalu era kubulwako atema munno olubale ogenda okulaba buli omu atambula adda kabalaza k'ebbali ffe bannayuganda tusigale mu makkati President Museveni tumusaba naffe abavubuka b'NRM tusobola okutondawo ekibinja kyaffe nga kyambadde ziyero eggaali ne tukuba parade ne tweyisaamu eggaali n'ab'NUP ekyo bw'aba takyagala basayire ensinga ekiriwo oba kitute ku level ndala tetwagala kulaba nga bantu battiŋŋana anti kyetugamba nti President Museveni bw'aba ayagala eggwanga lyaffe libeeremu emirembe basayire ensinga ebiri mu kukolebwa abaana b'NUP tebina gye bitwala Uganda kubanga naffe ab'NRM tusobola bitondawo tuli bavubuka niyo olw'okuba ntitwagala Uganda etambula okugenda mu maaso twagala okulaba nga security ekola omulimu gwayo naye tebabaganye bitondawo babagaana mu ab'NRM si kya bugunjufu ne bwe tulaba nti ddala ab'NUP kye bakola kirungi lwaki ffe ab'NRM tetutondawo ekyaffe bwe baba nga bazze kulwanyisa nga buli w'NRM bamuyisaamu eggaali nga bwe basobola naffe ab'NRM tusobole okuyisaamu eggaali ab'NUP aba aba-FDC nabagamba tebabagaana namwe mufune bafuutu soja kino kifaananyi nti okuva lwe twava mu Arua mu kalulu ka by-election people power nejja ne tugenda mu kalulu ka 2021 abaana abaasibibwa abavubuka nga tebannaba kuggwa mu makomera gwe muvubuka munnanga ali mu kwaŋŋanga okuyingira ekkomera lyeyitire ffe twagala akalulu ka 2026 nga ka mirembe naye kuno si kutiisatiisa oli mu kutiisa bantu ab'omuti baba baseka
nga bo amanyi bakaaba kati gwe yambala bereti yo yambala kofiira yo yambala ebyambalo by'amagye weefuule jeno ojja kaaba nga ffe abati tuseka kankumuzemu katono ngendeke wasendagire Muhammad emukuludde ku kolase musikambudde okuva ku boda n'ebirala ebyaliwo Peterson enkeera olunaku olwa nomination munna NRM Farida Nambi yajjirana ku tractor zino zigunduuzi eziyola ettaka nga mwatambulira ne convoy y'abantu enguudo zonna ne zeesiba tewali yamukwatako tolaba nti abantu basiiga ekifaananyi nti security ekolera NRM tekiba kituufu ku mbeera ye yaliwo lwaki fe aba NRM nga naye Sendagire nga ne Mwami Dombo naye yavaayo kati ku radio ku TV ne tuvaayo kabe electoral Mr. Todong yavaayo n'agamba nti lwaki kyakolebwa weekityo walina okubaawo investigation Peterson njagala otambuliza ensonga eno kubanga eri two way kiso ensonga ekyasobola okuba nga waliwo aba opposition abagirunga okubenga etambula wekyo nga weeri ate ekyasobola okuba nga waliwo aba NRM abalowooza nti kijabbawa a pass oteka kyenkugamba so it's a two way nolwekyo investigation zirina okubaawo ate Uganda Police tugidemandinga etuwenga answers ku bintu ebifaanaganako weebityo ngattako kati nenyo Mwami Peterson ontegedde mukulu waliwo kale katono nnyo waliwo essomero erimu abaana bayiwanga obuugi ne babuyiwamu omunnyo juka tosobola kunywa buugi nga bulimu omunnyo ne beebuuza baana ki bana babeera abayala naye nga bayayanira okufuna ekyokulya ate obuugi bwabwe nga buyibwamu ki omunnyo essomero teryalina kamera ne basigala ne bagamba tukoze tutya nekijja nga kitambula wiiki abaana ne batandika okuyisibwa mu mbeera emi ne batandika kwagala kwokya ssomero be baana kati aba opposition bagenda okumala okunoonyereza ng'eyayiwanga mu buugi bw'abayizi omunnyo nga gwatandika nga akavera ne kakulukuta nga kagenda mu ofiisi ya headmaster nga headmaster yali ayagala essomero ligwe olw'okuba nti mukama we yali tamusasula bulungi kati mu kino otegeeza ki abaana b'opposition basobola okweyambisa obutereevu ennyo nga beebuuza security etuli bubi naye nga ne security ekola omulimu ogwo nga mukama waabwe ku ntiko talina kyakola ki kyamanyi okunoonyeza kunaagenda okumala okukolebwa ng'akola ekyo aduumira ekyo ng'ali mu security mwennyini yalwanyisa gavumenti kati tukiziza osobola okuba aba opposition embooko ng'oluusi ne order tewagifunye naye ng'omuntu eyagikuwadde yali mu kulwanyisa President Museveni kyekyo kyennyini programu ekitawuluzi nze Peterson Kagogwe era nga ndi ne Kasirye Muhammad Sendagire ndi ne Saulo Kalwanga twegattiddwako Sheikh Kamyuka okulaba ng'ensonga zino twongera okuzimulungula n'ozikuba mu tooki zongere okulaba nti zibukala n'okunnyikira mu mitima gy'Abannayuganda n'okutegeera ensonga entuufu eziri emabega w'ebintu byonna oba oliawo bye tulaba ebigenda maaso mu ggwanga Sheikh Kamyuka nkwaniriza ssebo era bw'otusangedde nga tuli ku nsonga za byakwerinda twebuuza bwe kiba nti ebitongole by'ebyokwerinda bijjeyo amaanyi mangi mu kalulu Kekawempe North n'obululu obulala obuzze bubeerawo tuzze tulaba ebintu nga bino embooko neevuga ate nga bisinga birina sayidi kwa bisinga okwekubira kino kirekawa demokrasiya wa Uganda nga bw'obuuza ne ku Bannayuganda batuuliza mbalamusiza nnyo mbeebaza okukera okuwuliza Radio 4 okusookera ddala wana Kagogwe ekizibu ekiri mawanga ga Africa demokrasi mwakwata kigambo demokrasiya si kigambo nga bw'okiwulira kiba ki kikolwa kikolwa kati amawanga ga Africa gasinga obungi bamanyi kye bayita demokrasi kukyogerako buki kukyogerako bwogezi naye ekyo mbayiza bimu ku bintu byesaagala nnyo okukola ki kudiscussingako demokrasi omusajja yagenda e Bulaaya n'akopayo ekigambo ekyo n'akireeta amagezi baawona n'akibateeka mu mitwe n'atakibannyonnyola makulu gaakyo ate bonna tebakimanyi okuviira ddala ku pulezidenti paka naffe kuba wansi ffena tukiyimba buyimbi naye tewali yali atudde wansi n'atandika kunoonya meaning ya kigambo demokrasi amawanga Uganda South Sudan mangi nnyo singa mbanka kumenyedde wano ku listi ekigambo demokrasi bakiyimba buyimbi tekiriyo
mu mawanga ga Africa tetuweza amawanga 10 gaina demokrasia. Nino laba wenako ezo nga bagamba Kenya alina democracy. Engeri gye bakyusamu okulembeza, engeri gye bakwatamu enso. Waliwo demokrasia. Omuntu kyona atunulira nti abantu balina demokrasi kubanga bakyusizza obuki okulembeze. Bakyusizza obukulembeze gwe n'otunulira ekyo kyokka. Nene n'empagi kwe muyimiridde okukyusa obukulembeze nkulu nnyo. Era amawanga gasinga obungi agatabanguka abakulembeze bali mu okuzikola ekintu eki ne bobeera ne demokrasia nga mungi nnyo wabula nga tosobodde ku buildinga mpagi demokrasia kwagenda kuyimirira toyina. Okitega nkulaba nti President Museveni batuba ntudda mu byabo nga tukompea nga demokrasia ku byabululu baga President Museveni alese demokrasia kubajja neyesimbawo n'aleta n'abamwesimbako ne mugenda mu kalulu n'awangula ne bamulangirira. Okitegeera naye ekinyusi abamwesimbako yabaleeta oba abaleeso babazze bokka naye kyemadde noonyamu nti ekinyusi empagi kwe muyimiridde okuteekateeka ebyo byonna goze ne wesimbawo ne bano ne bajja ne mugenda mu kalulu n'ebirala empagi kwe muyimiridde kyekikulu. Hussein Mubaraka banansi bamuteeka ku bunkenke ne baleta n'ata demokrasia. Rather Hussein Mubaraka nga maze okuva ku bukulembeze. Abanamajja bamuwamba bagamba tuwonye enkola ey'omusibira mu bbwa. Era ne bate ebibiina by'ebyobufuzi mu myezi ejaddako mwe mwajjira ekibiina ki Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood bwe yajja ne bagenda mu kalulu kyekimu ku bibiina ebyawangulira waggulu. Abaya akamala okuwangula Muhammad Morsi nga amaze okuwangula omwaka tegunnawera abantu ne bayiwa ku ngudo ne beekalakaasa. Muhammad Morsi yali amanyi nti bayita demokrasi butakoona ku bantu miggo butabakuba tiya gaasi teyasobola kumanya empagi gy'olina okuyimirako demokrasi abo kale. N'agamba abaami byokwerinda temukoona ku muntu n'omu kiboko temukuba tiya gaasi mubaleke mutaaliri square beekalakase akowa yanaakola ki yanadde eka. Eyali omukulembeze wa America Barack Obama n'akwata essimu n'agikuira Muhammad Morsi n'amugamba ssebo byonna byokola tubiraba okiwulira naye kye bayita demokrasi ekisooka paati esooka ogizanye tose bantu naye ne paati esingira ddala obunene mu demokrasi yange enezanya ebitundu 9 ku 10 kwe kuwuliriza abantu kye bagamba. Kulaba ntegedde bulungi okuwuliriza abantu kye bakola ki kye bagamba. So kati wano mu Uganda kye tuliko nti President Museveni okuta radio ne zoogera si demokrasi kiki bituuka ekiseera nga bifuuse gagambo gaboozi naye okuwuliriza ebyo ebifa ku maradio n'obiteeka mu nkola that's a true oye demokrasi. Abantu ne bakuba omulanga nti kino enkyanookera n'oteekinga obuvunaanyizibwa bwo oye demokrasi. So kati bannaffe nze siri nnyo active mu byobufuzi naye nga abantu abasinga obungi omuntu bwakola ekirungi nga mati ateebye ate ne bwakola ekibi nvayo ne mugaa nti awo nsobi. Kati tugenda ku demokrasi eyayoleseddwa ekawempe oyo ye demokrasi owaffe owa bulijjo. Mwe ekizibu kye mwera mu Uganda mwogera ku kiriwo ensawo zavaawo dda ensi zidisikasinga ku waje tukola ki gyetulaga waje naye mwakaliwo kati tunagenda okumala tunava mu kaluka ekawempe nga mwerabira nti waliwo ne bebamenya amagulu awo mu mwezi oguddako gwokuna. Okitegeera kakati ensi kasiteba nga yo buli kiseera edisikasinga ku kiriwo tesobola kumuvinga. Okitegeera tulina n'okutangula ku bigere byaffe ne tugenda ne tukuba tooki mukijja mu maaso. Bannaffe abalinaaremu amagezi gembawa bino bukyanga bitandika tiyagasi yanyooka ku mulembe gwa Besigye yadde ku luno kisusse nnyo bukyanga Kyagulanyi Jambi y'obufuzi naye nawuliriza nnyo ogugamba nga tuva mu kalulu nga benaaremu abamu bagamba by the President Museveni yakyogera nti abantu balondeseza busosoze mu mawanga ne baleta n'ekirala nti tebaatuwangudde gwabadde muyaga. Kati nga baagala okuteeka obwongo bw'abantu nti yadde mu kalulu wakati nga mukanoonya mwafaamu abantu 10 nga bafuddemu eri emu ya Buganda mwali mwagala abantu b'Obuganda ng'ennaku z'omwezi 14 January basanyuke nnyo bagende babalonde. Nonsense. Nga wali mu 18 nga bayimiridde ku malaalo g'abaana baabwe
kati ebyobusosoze babireke n'obusungu babireke bagambe yadde nfiiriddwa naye Kannondo we NRM kuba yasobola nonsense olinga wagira kye bakola bakitegeera anti olina kusooka kyekiri kyekwe nti sooka otuulo lwaki abantu bano balondeseza obusungu obukola ki lwaki bakoze bwe bati obufaanagana bwe buti oba kitegeera kati nga mutuulanga mutandika okusensinga tukoze tutya okuzzaawo love n'enkwatagana ey'ekitundu kino kubanga tosobola bw'obanga Central Region nga tekukkiririzaamu ne bonabo oyagala otya ogenda kukola ebikolobero bingi okulaba ng'okomyawo mukwano okitegeera olwana kuzza mukwano gw'abantu ate oyongera kugwonoona nkulaba olina okusala amagezi yitaba elders mutuule mu discussinge mulabe ekizibu President Museveni kyafunye yejjeeko abasajja abakulu bonna abasajja ba diplomati ababadde mu government ye NRM bonna basirise bwe bati ebintu balaba biki oba balonzi be baba balaba birabe agenzi ne bawolokoso gundi bano bafulufiga simanya bano bani simanya kwegamba nti omwana ono Kyagulanyi ayina envuga gyamuvuga ku speed okitegeera kati yali ayina okukakananga musajja mukulu agenda nti oli kibanda okitegeera tagenda kutujja ku mulama gwa kutambuza ki gwa kutambuza ggwanga lino yita abasajja bamwe abakulu mutuule mu designing musensere mpole ebyobufuzi kigere ku kigere omukwano gukole ki kyogamba okulonda bafulu figa bamuwabule mu nsonga ez'enjawulo ayagala kulonda abantu abali mu kifaananyi kyona amuvuganya okitegeera bano wagamba nti yensonga lwaki olaba aba FDC badde baleeta candidate balese aganaga ng'obwongo bwabwe bwalima nti engeri gyali muyimbi anaasobola okubisanya ne Kyagulanyi kati eyo nkola ya kibogo ennyo yakulowooleza ku lujja ku lubalaza lwo olina okusooka okugeraageranya aganaga ono ne Kyagulanyi sooka ogeraageranya ennyimba zayimba ozikompyalinge ne Kyagulanyi zakola ki ekisaawe kyamaze mu bya music okikompyalinge na kino n'ebirala bingi nnyo byolina okukompyalinga naye nabo baleesaawo engalabiza emitwe ne bagaa tuleese oyo ono kubanga muyimbi bw'anaakuba abantu ekivulu bagenda kumulonda kati abantu ebyo babalaba mu byobufuzi okuleeta kalifu aganaga balowooleza kumpi yes so kati watunulira NRM omukyalo ono by the way Haji Kigonzi musaya wange ng'omuntu kati nsaasira mukyala Nambi nti akutte amaanyi ge gonna nga tadde mu kalulu by the way singa balese ground nebeera neutral batya NRM ne mala okunominatinga ne bagenda ne bayisa ebivulo byabwe NUP ne mala okunominatinga ne bagenda ne bayisa ebivulo byabwe NRM sakati esobola okunyiga amapensa kati esobola ate kati ogenda esobola wali okuvuganya tekuliyo ye ne bonna bali mu kunoonya oli munnamawulire Mpalaale ya Nambi ndaba batambula Mpalaale ya Nambi ku luguudo oba kitegeera kakati eri kuvuganya ne bwe yamala okukola nomination yagenda kwaliko ekyo twakiraba ku muzikiti ekyo twakiraba naye gwe Mpalaale ya Nambi gye yakubye eggulu nsagirabidde ne mulaba atambula nju ku nju ye bwe yatemeyaza okusoma ground nti bwetyo bweri wanu bw'anaayita abantu tebagenda kujja okitegeera n'agaba nenza akange ngenda kanoonya njukuki njukunju tagenda kumalayo byalo munaku 13 ng'agamanyi agajja omuyise oliise ejjembe litambulira mu mpewo kati singa baliko ekintu nekibeera neutral okitegeera NRM bano ba mukyala Senindi bakyala bagezigezi ne bakozesa olukujjukujju lwabe ne bateekawo okuvuganya okitegeera bwe bateekawo okuvuganya n'okubba kubadde kugenda bangwira kubanga abantu badde bagenda kubeera omukyala twamulabe naye kawempe nga birimu n'okubba kyekyabatwalayo gwe kagogo oli munnamawulire osobola kubeera mujegana baki n'okwata miliyoni z'olukaago ziteeke kawempe ntoyagala bwe MP ng'oli wenaale miliyoni lukaago ngoyagala bwe MP ekisanja kibuzayo omwaka gumu tegukyawera oliko kati omutwe gwo guba gukola gyomanyi wanu ku ground temuyinaayo okitegeera temuyina buwagizi generation ere kawempe y'abavubuka temubalina kakati obeera ogenze na pulaani mmeka nga ngenda okuwumuzaamu kiki ekyatta okuvuganya kwoyogeddeko nti tekuliiyo onaku oba yali DPC oba yali ani lwe yakola ensobi ne bakuba nalukola kibooko ne bayola n'abavubuka ba NUP bonna olunaku lwe bamalawo okuvuganya mu kawempe era bye ebiwundu bye bagenda okunyiga nga kalu kakoze eki kuba kakati olwaleero nze mugenfunako bali mu kunyiga mapensa okulaba tubbye tutya ate nga n'amagamu ku mapensa era ge banyiga gakukwata ba agenti baki ba NUP abagenda okujja okuuma akalulu
babagende nga babakwata mayumba gaabwe mbo basigere mu kisawe bokanga nga bebalimu naye era ku endi kale bali obakutte era tebaliwo naye n'abalonzi ogenda bakwata kubanga ogenda kujja mu boxing nga mulimu obululu bibiri bwa Nalukola 17 bwa Nambi kakati yengalaliza emitwe ngokala mu dimango yes so kakati bibiriyo tebayina plan ebyo bibiriyo kukwata bano ba agent na kina bilala okitegeera naye nze kyenjagala okuwa eggwanga lino n'emikwano gyaffe aba NRM n'abali ku side evuganya bwana Kagogwe teriyo kintu kikulu mu nsi amalirize nakyo mu byobufuzi naddala mu Uganda weetuuse erina ebintu ebi okuvuganya tekukyasobola kugitereeza nkidemu dampulire okuvuganya nti Museveni ayise eno Kyagulanyi ayise eno tekyasobola gikola ki kugitereeza naye tulabire ku mawanga government yetuyambe President Museveni atuyambe alabire ku mawanga gatwetoolodde nga Kenya enembeera yaliwoko katwina gena mu kuteesa Moi n'akuba abantu kiboko okubula bakola ki naye ekiseera bwe kyatuuka nga alaba akuliridde n'abagamba mumanyi mbakubye gwe nkosezza mukoze ki mukosezza bentadde makomera abo bo kati mbatadde naye kyembadde nsaba tugende tutuula Arusha okitegeera naye bwe mbamba yise sinze Moi abayise ani abayise Kenya abayise kulwa Kenya Kenya yebayise buli amanyi nti munna Kenya jangu tukole ki ne batuula ne ate ebibina by'obufuzi ne bitandika okwetaaya beyali asibye n'abata n'okutuuka leero kekalembereze Kenya kekola ki kerina kati mu myaka 40 President Museveni bw'abanga naye nga wakyaliwo akakundi akamulimba nti asobola okuteekawo embeera nga yakuvuganya ne bana abavubuka naye ajjukire baamugaanako omusajja okugenda mu nsiko ani Museveni ng'ani amugana abannansi n'abasajja bakulu naye nga tugenda mu nsiko abo bote bazibu nnyo ogenda kufiira bwereere nga muvubuka muto nawalaze empaka n'agamba generation eno gye tuliko ey'abavubuka tetwagala muntu ayimirira mu kkubo lyafiira akunonola ki kati na bano batambulira mbigambo bye yes kati naye yasooka yejjukira mwage nti mu myaka gya 27 ng'obote acunya wano yeewuliranga atya nga bamugaana okulwanyisa obote tuli ku 103.3 Radio 4 Ensonsozi kwe tuli mu programu ekitawuluzi ndine Sheikh Kamyuka ndine Saulo Kalwanga wamu ne Kasirye Muhammad Sendagire tugenda maaso n'okuba toki mu nsonga ezalabikidde Kawempe munaddala nga ab'ebyokwerinda n'okutuusa kati engeri gye bayisaamu oba oli awenza okugamba nti tenyuma kulaba naddala nga bagenda maaso n'okugira abantu okunoonya akalulu njagala nzireyo wa Saulo Kalwanga ku nsonga manyi oyogedde ebintu bingi omuli okutiisa okukanga n'ebirala olabisenga agamba nti security eyongere mu bwongezi maanyi okulaba nga enoonya abafuutu soja yonna gye bali ebakwate ebajjewo mu bigambo byo njagala oterezeemuko munnayuganda ategeere ekigendererwa ky'ekikulu ky'obadde ogoba nti bafuutu soja bano balinako obusungu bungi bye bakola olabanga bitasaana bo bagamba baliwo bugiriza mukama waabwe mu kibiina naye ate gwe olabanga nti be bavaako okutabangula embeera yonna nga bwe beeriwo nze sina foto soja n'omu gwe nnyiigira ate sina foto soja n'omu gwe nnwanyisa system gye babateekamu system ki omusajja omu mu Austria baali bamuyita Metternich yakulembera Austria ne batuuka ne bateekawo ne system gye bayita the Metternich system naawe gye tuyita Museveni system watuuka ekiseera nga bakugamba mu Austria ne bw'oyasimula ne bw'onyiza Metternich abakuwulira eyali security nga gye bakozesa you can't sneeze because Metternich will hear Bia 21 twali mu kalulu ebusujju ombaka Kalwanga ne bamukuba amasasi emmotoka neyuzibwamwe ebituli gye yayina nyina ne mukulu wange omu kugwenzirako ne bamukuba obukongovule nakati mulema talongoosebwanga abaana ba boda ne babakuba amasasi piki zaabwe zonna ne ziyulika ku poliisi y'ekitundu ey'e Kakindu
zaali kiro ssaawa 6 ng'enkya kulonda bwe bamala obbakuba amasasi ng'aduumira bakube okusinziira ku Honorable Kalwanga statement gye yawa yali Honorable Vincent Nyanzi aduumira bwe bavuganya ng'aduumira poliisi nga yagamba poliisi mu mukuba amaki amasasi Honorable Nyanzi w'NRM agamba poliisi mukube Kalwanga mu mukole ki mumutte weni yopi abaana bonna aba boda boda be bakubira piki zaabwe zonna teri yafuna piki ye Honorable Kalwanga gwe bakuba amasasi ne muto wange mukulu wange omulala teri yawaaba ku poliisi y'Emityana nti bawabira Honorable Nyanzi Honorable Nyanzi gwe balumiriza nti yaduumidde akuba amasasi teri kye yakolebwako teri naye we yawaaba tugenda okumaliriza nga Honorable Nyanzi ne Honorable Kalwanga batudde ku meeza emu ne batuula ne bamaliriza ensonga zaabwe kisajja kikulu oli aduumidde nebuuza omuntu wa bulijjo civilian aduumira atya poliisi ekyebuuzibwa bano abaana abagendawo bakuume omubaka waabwe aleme kuttibwa piki zaabwe ne zikubwa amasasi n'abasinga gye bali ewaffe tebakyalina wadde emirimu omubaka gwe baali bagoberera yabalekawo naddayo n'ateesa neyaduumira ntandise naawe naddala ku nsonga y'ekawempe eno nzijjamu kimu kya muganda wange Kalwanga ono mulekeraawo okukulyetinga omanyize nagamba wenzija wano ku radio wano sijja na kyenjagala era ndowooza omanyize seba na mulamu wangu usanga wano naye bw'ovaayo n'ogamba nze nsaasira bafuutu soja kubanga ono Kalwanga ye yabalekaawo wali yagala akole ki bwabanga batwala piki z'abaana 10 wali yagala Kalwanga agende mu World Bank yewole sente agisasule saagala tuddirenga nsobi nnene tugiteeke ku munnabyabufuzi gwe kyakolebwa okukuba abaana abo ekakindu n'okukuba candidate na bikibe byali ebirungi oba kitegeera ate abantu abamu mbawuliriza nnyo bannabyabufuzi nga balina agagambo gambaago ti oyo Kyagulanyi gwe mulwanirira agenda kugira yali bulungi mulabe bwasula nonsense Museveni okujja okunonona eggwanga lino yali asula mu nsiko teyalina mu famire z'abantu abaali abagagga baprofesa Gilbert Bukenya baali balekikyala mu Nairobi University nga gye basomesa basajja bamasuuti naye bajja wano ne bageyambula ne begatta ku ki ne begatta ku mugendo so kaakati revolution yonna ebintu bisatu era nabigambamu ku Honorable Mpuuga ebintu bisatu mu revolution kasita mubireeta revolution nge bakoze eki nge balimye 1 bibaddire mu Katonda mu revolution temba muntu wa kitiibwa kasa muntu ono mugamba ati oyo wa kitiibwa takola ki tagambwako oyo temumugambako oyo revolution nge koze eki revolution eberanga musiraamu nga ali ku lusenya lw'omukyere oli wa kitiibwa minister oli wa kikasa osanga bakutaddeko tuula daira mwena mukole ki eyo revolution wakitegeera second revolution kasita mwagala okugabana amangu wakitegedde mwagala kufuna kibuga kya Kampala siwe kiri mukuba mundu ne muwambako e Masaka mwena ne muddawo emitwe gya mwengala binezita Masaka eno petrol station yange kakati gwe ogenda kutwala wano kakati gwe ogenda kutwala wali Kampala akyali wali eyo revolution ngekoze eki kati kyekiri bano Brakamero gye bagala okubateekamu tikakati yoyo gundi yamaladda ye MP asula bulungi kati gwe futu soja ofunirawa obadde oyagala bonna abakaba parliament n'abakibo bonna bateeke combat eza ready bonna babirenga ku street ekyokubiri ekyokusatu revolution ebeerako ne kamanda abaduumira gwe baduumira kasobola n'okutunula mu lusenia lwa mukama wo yalidde atya ng'alidde ebifi bingi ffe nga tatuwadde ebijanjalo revolution giveemu kati saagala tuddire baana bano aba NUP naddala bakulusoja abavubuka batokanuka nkimalirizeyo tubasiriwaze nti mutandike n'okulingizaako mu lusenia lwa Kyagulanyi ye alya bulungi mwe mulya mutya nonsense Museveni yali akyekimu n'amagye ga UPDF gwe tegalya bijanjalo abapoliisi tebalya bijanjalo Museveni alya bijanjalo oba minisita emmotoka nabbanja mwatambulira osi wawana egini mwatambulira kakati ibi bintu bya kijega abaana mubaleke tubalungamye buki bulungamya ti kino bwe kibanga gavumenti egamba bino byambalo by'amagye
nabiri by the way kintu kirudde nnyo mu ddiiro naye side zonna zirina ensobi one abali mu gavumenti bakyetaaga abaana bambale bwe batyo singa abali tebaagala bambale bwe batyo kuba kiboko tegenda kibajjako wandibadde mwakwata dda abakulembeze mu kibiina ne gavumenti nereeta abaki nereeta nga nayo PDF tekiriimu naga nti kino kitulabisa bubi kitaddewo akanyolagano ng'eggwanga okitegera tube tusaba mukyusemu mu kyambalo kino na kino naye bonna babyetaaga NUP yegamba nti afu tulina okwambala ne baana ab'amagye bakyetaaga kubanga kubazanyira ebyobufuzi byayo byonna so kyemaliza nakyo okutuula naddala bwetugenda mu maaso 2026 NRM bwe benaaba etambula bwetyo nga bwetambula nsaasira nnyo muganda wange basendagira bagenda okuteeka sente mu bululu nga bagenda okuvuganya ku ground because nabadde njogera n'omu ku side yaffe MPG ali mu kalulu NRM n'agamba kati ate kye bakoze kawempe kitugobedde ddala abantu badde tugenda tebakyatugoba kuziika akadde kaweddeyo so kakati nze nsaasira by the President Museveni nkusaba saasira nnyo bakandidenti bo abateeka sente ku ground nga banoonya ebifo ebyenjawulo leka bakubya miggo okitegedde kubembera bwe natambula bwe tubagenda bakubya emiggo abantu bagenda bakuba mu kuziikola nga minisita bamutwala emisinda n'amagomesi mbere erifaanaganako bwe webali nnyo webalire ddala